nti abaali babanja akalulu bemusubira okubanja akalulu babanja ssente nekyo Kasibante bwakyogera nga muga nti omusajja atuvumye abaali babanja akalulu babanja ssente. Press conference eyatudde Lubongoya gye yatuuzizza yagaye tubanja ssente empitirivu tuli mu buzibu teyagambye tubanja akalulu bannange ate ng'okulayira kutuuka babanja nsimbi kubanga okulayira kwa president bakutaddeko ne date kwa May 12 tekujja kukyuka kati olwaleero tuyingira gwa kuna press conference yali badega banne tutuuse wano May fe tulayira kubanga kino ne kino mukiraba kyaffe era tubanja kati tugenda kudda wano bwe yatudde bagaye tubanja ssente era bajjazibawa omukulu bajjazibawa ezo teziriiko buzibu n'olwekyo opposition ebanja mu 7 byega nti yagibba temubanja ssente temubanja buyinza gwe fuutu soja ow'obuyinza tulina kutuula naawe n'abalala awatali kulowooza nti waliwo munene asinga abalala waliwo alina amaanyi asinga abalala okuzzaawo enteekateeka esobola okubanja mu 7 Uganda. Mukulu Kasibante Moses tukusange watubanja akalulu ka Keerubaga era oyagala tubanje kaani akatali kako bw'oba okkiriza nti mu kalulu ke tulina okubanja temuli kako then abazadde baba batwala abaana baabwe okubagemesa gw'omugumba tuula kwata enkumbi ogende olime kubanga omugumba tokkirizibwa mu miitingi y'abazadde. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera omuzadde n'okubeera eyazaala. Nabanyumizaako ku maama mukulu. Maama mukulu nnamwandu wa Haji Musanje mujja we yazaalanga ye bw'alera. Teyazaala mwana naye ate olw'okulera abaana ba mujja we kyamukwalifayingisa naye okubeera omuzadde. Weewaawo ggwe oli mugumba oli qualified okubeera omuzadde nga mujja we yazaalanga otta. Mirundi emeka gy'otudde nga ku sseeti ng'olaga nti National Unity Platform tegwanidde? Mirundi emeka gy'otudde nga ne kwezi oyo ng'olaga nti Bobi Wine tasaanidde? Then akalulu tubanje kaani ke wattanga era nga ye ggwe alina okuvaayo nti tubanje akalulu ate nga ggwe wemu eyajjanga ne wakati mu kaseera k'okukanoonya n'okunga abantu baleme kulonda Kyagulanyi n'okunga abantu okusuula bakandidenti ba National Unity Platform ku buli mutendera nga ne gye wakanoonyezanga akako tewayogerako ku ba NRM aba National Unity Platform be wavumanga mu kaseera ke kamojja otugamba tubanje akalulu mu bufunze naawe obuusabuusa amaanyi go naawe obuusabuusa nti abantu tebakukkiririzaamu. Bw'oba obuusabuusa entegeera y'omukumatiza kitegeeza n'ebyo by'oli mu kwogera essaawa eno obyogeza butategeera. Omugumba tatuula mu miitingi y'abazadde okuggyako omugumba eyakuza abaana ba mujja we so so omugumba eyattanga abaana ba mujja we. Lubongoya mu kifo ky'okukunga bannayuganda babanje akalulu kaabwe babanje obuwanguzi bwabwe mu bufunzo oyagala tufuula basiru okubanja gye tutaakungula kubanga gwe ennyonyi eyalyanga ebirime byaffe buli lunaku. Ennyonyi eyalyanga ebirime byaffe buli lunaku ate ku makyetukedde ku lunaku lw'amakungula ndi abange mujje tukungule mwalimira bwerere muli basiru buli seti gye watuulako. Lubongoya, Bobi Wine, National Unity Platform be baabeeranga discussion mu kulaga ensi tebagwanidde. Tekibeera kya bwewussa era kya bulalu nnyo eky'obutumbaavu okuvaayo ggwe otugambe nti babagaanye okubanja akalulu kaffe kammwe kewatta mu bufunze naawe tokkiririza maanyi go kutta. Bw'oba tokkiririza maanyi go kutta emyaka 2 gye wamala ng'okuba National Unity Platform n'obukulembeze bwayo ononye ki? Era oyagala tukukkiririzeemu ku mulundi guno kyogenda kwogera by'amagezi ng'ate weekubye gye tuli wayogeranga bya butategeera. Kasibante kalina etera okuzimbibwa mu mitendera 3 si mutendera gumu.
waliwo asooka okusimba enkondo, waliwo asooka okusitula ebisenge, ne wabaawo azimba etuuka yeggwa. Kakati gwe tonsuubira okukozesa strategy emu mwe wazimbira kalinaayo n'ekulemerera okutuusa, nange gye mba nkozesa okuzimba kalina yange. Eno kalina yange gye wakiiya okuva mu musingi nti teriggwa. Kati toyinza kugiraba ng'etandise okumalirizibwa noga senga yagizimba bw'ati, yalibadde eti senga yagizimba bw'ati. Bannange mbategeeza bannayuganda, kalina yaffe eri mu kusamaraizingibwa, muyingire. Era ebiseera ebisinga mujja waabadde akuloga tayinza kukuleetera mmumbwa ng'otuusizza okuzaala olubuto lwa myezi 9 lubulako nnaku bunaku oba wiikisi buwiikisi, oluzaale aba ayagala kuluggyamu. Bano bakimanyi we tugenda, era kyova olaba batandise okwekaza n'okulaga nti be bamu ku baatuyambako okutulaga ekyokukola, naye nga bamaze ebbanga nga basekeeterera National Unity Platform. Mwe temusuubira strategy eyammwe fe okugikozesa, mwe baluuza. Abalina bakkansalazi 2 okwetooloola eggwanga lyonna, naye nga mwalina bakkandidenti b'ababaka abasoba mu 8 okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati omuwala eyeegadangira ennyo mu buvubuka bwe, oba yakola ennyo amankatabbu mu buvubuka bwe, n'atuuka n'akyankalanya Nabaana ng'embuto ajja mu nzije, ate tayinza kumpa magezi ku lubuto olwange olutuuse okuzaalibwa. Ayinza okuba naye ampa mmumbwa gye tuyita ey'oluwaluko, olubuto lukulukute. So gwe ow'embuto ezaayonoonebwa, gwe atalina Nabaana, eno miitingi y'ekizadde giveemu. Nkiddamu, gwe atalina Nabaana, eno miitingi y'ekizadde giveemu. Namwandu tagaba ddagala lya buwangaazi. Barrow yafa ki? Omugumba tagaba ddagala lya luzaalo. Gwe lwaki tolyewa? Gwe tewaali yagadde okubuusaako? Gwe tewaali yagadde okuyonsaako? Gwe tewaali yagadde okuweekako? Kasibante Moses mu 2016 mumaze okuwangula obwa MP mu Lubaga eyo Mambuka. Dr. Besigye naye yali abanja akalulu, era ne wakati mu kwerayiza Dr. Besigye yagenda mu kkomera. Kasibante kwerayiza kwa Besigye nga tewaliiko, kubanga nayo yali strategy ya kubanja kalulu. Oba tewabaako olw'okubanga naye wali oyagala kulayira? Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? 2016 ye Besigye teyawangula, Museveni teyatubba. Lwaki mu budde obwaffe mwoyagalira omusaayi? Lwaki mu budde obwo tewayagala musaayi? Era lwaki ffe tulina okulinnya ku bbomu n'ogikulinnyirako? Lwaki we walina amaanyi gwaga gyerinnyirako tewagirinnyako? Bw'eba egenda kubwatukira bannayuganda ng'okugirinnyako kwaffe kwe kutaasa, lwaki wagireka n'ekula nga bwe yali ekyali nto, ng'olina n'amaanyi agagirinnyako naye tabaluka? Gwe tewalinnyako, wagiyita bbali. 2016 omukulu bwe yawangula obwa MP yavuga agenda ku Parliament kulayira. Besigye baamuvuga bamutwala Luzira okwerayiza, n'abaaliwo nga yeerayiza. Oyo omukulu yagaana okubaawo nga Dr. Besigye alayira, kyokka ng'ate ne ku mulundi ogwo bannange twali tubbiddwa ffenna tukkiriza. Naye wakati mu kubbibwa, gwe wagamba Nyamantono okaayana eri mu nkwawa. Nyamantono ekaayana eri mu nkwawa, gwe walayira
wagaana okwetaba mu bintu bya Besigye ebya defiance nga ne 2011 wagaana okwetaba mu woko tuwaaka bwe baakuwa obuwanguzi bwe oluvannyuma lw'okuddukira mu kkooti. FOC tewagyetabaamu. Essaawa nga ggwe toliiyo ng'oba tolinawo owangudde bw'otugamba twoke, olw'okuba mu byokyebwa temuliimu bibyo, olw'okuba mu banaalayira toliimu, then option gy'osigazza ggwe nga ggwe kwokya naawe ofunire we weenyiga. naye bwe twakuyitira ffe twokyeze wamu ffenna gwe wagaana okujja kubanga ggwe wali ofunye. Mu kiseera kino otuvunaana nabagamba bw'oba okyalina amaanyi kozesa bulungi obudde naddala obw'ekivubuka. Kakati ggwe bwe wali oyina amaanyi ng'ate era okyali muvubuka watunuulira ky'oggyeeyo, okaddiye onenya abavubuka b'omulembe guno bwe batakoze kimala gwe okujuna ng'omukadde naye nga waliko omuvubuka nga bo ng'ate otudde mu position esobola okujuna obukadde bwo. Singa gwali gutyo Dr. Besigye we yalayira wali olayira naye mumutukuba buli budde. Tuzannya ebyobufuzi eby'ekiboggwe era twonoonya opposition ne strategy yaffe tetwala buyinza mumutujuliriza naye bwe yalayira temwajja bwe yeerayiza. Ne Luzira tewamukyalirako surprisingly. Nakati oyo gw'oyita mmenta we yakola ebyannaggwa n'ali Luzira bamuŋŋambire nkomye ali ku mazzi ali ku mmeere. Tomukyalirangako omuzirawo bw'aba yakola kyamagezi mukyalire. Ne 2016 tewamukyalira. Ne lwe baamunona ku airport ng'ava e Nairobi okujjanjaba oluvannyuma lw'alinaitwe Gilbert Bwana okumufuuyira kaamulali maaso ng'abanja obuwanguzi bwe oba obwaffe ffenna. Tewaliiwo ng'abubanja ne mu kumukulisaayo okuva mu kirwadde e Nairobi tewalinnyayo kubanga naawe wali oyagala kulayira. Kakati otuvunaana ki? Otuvunaana ki? Bannange bannayuganda, ffe strategy yaffe si y'abano kuba ey'abano teyavaamu kibala kyonna. Mbakakasa ekintu kimu titugenda kwenunula. Ayogedde kulayira gw'omanyi agenda olayira. Ayogedde kulayira gw'omanyi agenda olayira. Waliwo ebiseera ebisinga omuntu wakunyigiriza yeno omulaba akugamba come to daddy. Mawu oyo mumulaba Nobati Mawu yeyeka mu bakandidenti b'opposition eyayimirira ne Dr. Kizza Besigye. Era naye bw'olituula n'omuwuliriza ensonga ze lwaki yeegatta ku gavumenti kwe kukiraba nti abeeyita ab'opposition abakugwera bamanyi ebyobufuzi bo baayagala kusigala ku opposition era tebalina nteekateeka yonna etwala buyinza abula baali baagala kimu kulya kiri ku opposition. Oyo ali mu kugamba nti Lubongo yali mu kubanja gavumenti ssente ezirina ogijjako ate nga Mpuuga naye abadde atambulira mu yuggi mu nteekateeka ye ey'okuggyako gavumenti mu bye mubadde muzannyi bye mubadde mujengajenga nga ye yuggi teyagisuula nga ye obukuumi bwa gavumenti teyabusuula. N'okugiraba ng'eggwanga eggwanga ne bwe lubaamu olutalo obwetaavu bw'eddagala mu ddwaliro bubaayo. Tewali mulimu kugenda kuyimirira wakati mu kubanja ate wakati mu kubanja tetugenda kubanjanga mmwe mweyiwe ku nguudo n'abalalu kwebali abatalina mirimu kwebali. Waliwo enguudo lwe zaabeera enkalu. Okweyiwa ku nguudo si kyekikulu naye weeyiyeeko ng'ononyeeko ki na strategy ki? Otherwise senga okweyiwa ku nguudo kwe kutwala obuyinza asenga tuli mu buyinza abantu tebava ku nguudo n'ekiro babeerako ku nguudo. Otherwise si kuffe kwe mugenda oyiira omusaayi oba osanga kyali baddokke
senga mwakkiriza nti tusobola naye mubadde mutukuba mubadde mutufuula abatasaanidde emyaka gyonna mubadde nga mutuyeeya ate ffe bw'ogamba titubanje akalulu bannayuganda baatulonze tukimanyi baatulonze naye nga gwe alina okukyogera mu bufunze oli butwa naawe obuteekakasa nti butta kati ononye eki mukulu ssebo kati ononye eki Lubongoya Your Excellency Kyagulanyi n'abalala baawaggulu nnyo ku nkola yammwe ey'ebintu abeetooloola tuti twabeetooloola tuti ebyobufuzi ebyo ebibi bye muzannyidde ebbanga n'okuyiwa omusaayi kiri too late.